Mpuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe okwali ng'okusaaga. Tukyali mu ssuula yaffe ey'okusatu wansi w'omutwe ensisinkano teba ya lumu. We twafunikirira, mwesigwa yali amaze okubeera ng'addamu nate okusisinkana ne Vanessa oba ffe gwe tumanyi nga Violet, era nga wakati w'emboozi yali egudde amakerenda, Violet mwe yasobola okunyumiriza mwesigwa ebyabatuukako mu buto bwabwe bwe baali nga bagenze okusaggula amatungulu. Awo nno emboozi mwesigwa we yasobola okubeera ng'aginyumirirwa ne Violet we yakyusiza obuufu n'amusaba okubeera ng'amunyumiza ku ebyo eby'omusango gwe. Oluvannyuma lwa Violet okumuleetera embeera y'okumukkirizisa nti amwesiga, mwesigwa yakkiriza okumunyumiza. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyomusanvu tuli mu ssuula ya kusatu. Mwesigwa yatandika bw'ati: omanyi kiwulikika bulungi okumanya nti waliwo omuntu akukkiririzaamu. Ekiseera ekyo kyonna kye nabeera mu kugezesebwa okwo nalowoozanga nti sirina muntu yenna ali ku ludda lwange. Nkizudde ennaku zino nti ne taata alabika akirina munda ye, nti siri mumenyi w'amateeka. Nasooka kulowooza nti ne byonna eby'okunsasulira balooya akikola lwakuba ndi mutabani we, wabula nti tanzikiririzaamu. Nze gw'olaba wano nabeerangaawo ne ŋŋamba nti singa mmange abaddewo osanga ye yandibadde ku ludda lwange. Mu butuufu nga njaggayagga era nga mbooyaana okubeera kanneesiga. Yasekereza kwe kugamba Violet nti kirungi bw'obeera okakasa ky'oyogedde. Violet yasirika ng'alinda kimu okuwulira emboozi ya mwesigwa ekwata ku musango. Olwali olwo Najjanja yatandika bw'ati: lwali lwa Sande ku makya, Pawulo n'ajja ewange. Nga bwe nakutegeezaako luli lwe twasisinkana, enneeyisa ye yonna nagikunyumiza. Akawungeezi ssaawa zaalinga mu 2:30 nga neebakiriza mu muzigo gwange ne mpulira balirwana nga banyumya ku muntu eyali akubiddwa amasasi. Saasooka kutegeera obanga eyali akubiddwa amasasi yali afudde, oba yali mukazi oba musajja. Nasigala wansi nga ngalamidde, wabula ng'omutwe guli waggulu n'amatu nga nteze. Nagenda okuwulira nga bagamba nti attiddwa ye Owen Kimuli. Bwe mpulira erinnya nasituka ne ntuula ku buliri. Yayongera okumunyumiza nti Owen yali mukwano gwa Pawulo, kale bwe nkomawo okuva e Bulaaya Pawulo yamunnyanjulira. Nze saafuna mukisa kumusembeza nnyo gye ndi olw'embeera ze yali tategeerekeka. Nga ye muntu gw'onnyonnyola ekintu okumala ebbanga eriwera. Ng'ayinza okukulaga nti akitegedde kyokka enkeera n'akubuuza ekintu kye kimu. Yali anyumirwa nnyo okuseka, kale nga ne ku kintu ekiteetaagisa ng'asekereza. Nze ebyo byannyiizanga ne neebuuza n'okwebuuza lwaki Pawulo yali akwana emikwano ekika kino. Olwatuuka nga tusisinkana nze naye mu kkubo, namulamusa naye nannyanukula. Namubuuza obanga Pawulo yali amulabyeko ku olwo. Yannyanukula nga bw'asekereza nti ogamba ono Pawulo owaffe? Nange ne mmutegeeza nti kituufu. Yantegeeza nga bwe yali amalidde ddala nga ssabbiiti nnamba nga tamulaba. Bwe mmutegeeza nti twabadde ffenna basatu gy'akawungeezi, kwe kutulika n'aseka nga bw'antegeeza nga bwe nnali omutuufu. Ebyo byonna eby'obusolosolo Owen bye yakolanga byandeetera okumwesamba, kale ng'emboozi wakati waffe eweera kuliko Pawulo. Kyokka natya nnyo bwe nawulira nti attiddwa. Nasooka ne ndowooza nti oba osanga amannya gafaanaganye bufaanaganye, naye ebyaddirira byankakasa nti ye y'oyo gwe nali mmanyi. Oluvuuvuumo lwali lw'amaanyi wabweru, nange kwe kusituka ngenda enfuna agataliiko nfuufu. Bwe ntuukawo ku lubalaza nga mpulira bulungi ebinyumizibwa, nasigalawo ne mpuliriza nga banyumya nti bamukubye amasasi 6, nti era gaamwasizza n'omutwe.
Nafuluma ebweru ne mpita omu ku baliraanwa bange ayitibwa Mukasa ne mubuuza ogubadde, naye n'ayongera okubimpitiramu. Nali mmanyi agenda kubaako ekipya kyambuulira, wabula bye nali mpulidde nga ndi mu nnyumba naye bye yayongera okuntegeeza. Namwagaliza okusula obulungi nga bwe mutegeeza nga bwe tuneeyongera okubiwulira ku laadiyo. Naddayo mu nnyumba ne ngezaako okukuba essimu ya Pawulo ndabe ye kyakyogerako naye ng'essimu teriiko. Natega laadiyo nga ndowooza nti osanga banaabyogerako mu mawulire ag'essaawa 4. Kyokka bwe ntuuka ku buliri otulo ne tunziba. Kino ne kinnemesa okumanya ebyaliwo akawungeezaako. Enkeera nawawa mu kabuwawa musi nga waliwo akonkona ku mulyango gwange. Nategeeza yenna yali akonkona okungumiikirizaako. Laadiyo eyali eyogera obulungi yali eyonoonese nga kati esaala busaazi. Laadiyo nagiggyako ne ŋŋenda mu kinaabiro okusooka okunaaba mu maaso. Mba naakatuuka mu kinaabiro eyali ku mulyango n'addamu okukonkona. Nawulira obusungu olw'omuntu gwe nnyinyonnyola nga tawulira. Nali namutegeezezza dda nti ŋŋenda kumulaba. Mba nkyali ku olwo ali ku luggi n'addamu okukonkona. Ku luno okukonkona kwali kwamwanguka era yayogera n'ebigambo bino nti, "Mwesigwa Charles, vaayo yonna gye weekukumye, eno poliisi." Wamma natyamu. Awali poliisi tewatera kuba kalungi, anti munnange bakuyita emboga. Kyokka saalina kyakukola kirala okuggyako okugenda ku luggi okuggulawo okulaba abaami bano kye banneetaaza. Olwalubandulawo bwe nti owa poliisi n'aŋŋamba nti, "Mwami Mwesigwa Charles, tuweereddwa obuyinza okukutwala ku poliisi otuyambeko mu kunoonyereza ya Ssekimuli Owen n'okuwamba Kasibante Pawulo." Emberenge weetuukira okugaga ebintu biba byonoonese ekitagambika, naye nange byali binnyononekedde ku makya okwo. Omuserikale yayongera okuntegeeza nti, "Kya bugunjufu ggwe okuleeta emikono nteekeko bino," nga bwandaga empingu. Naye nga bwe weekyanga abasajja bano bajja kukwetikka okukuteeka ku mmotoka. Namanya nti siyinza kuwakanya basajja bano ne njagala okuwaayo emikono banteekeko empingu. Naye nga tebannazinteekako nasooka ne mbuuza omusajja lwaki baali bantwala nga simanyi na musango gwe nkoze. Omusajja teyaŋŋanya kumalayo n'antegeeza nga bye nneetaaga okumanya bwe nali nja okubibuuliza ku poliisi. Banteekako empingu, bw'atyo omu kwe kunkwata ku kibegabega ne twolekera mmotoka ya poliisi. Nawulira nga ntidde, okusooka okukwatibwa poliisi, ekirala olw'okuttibwa kwa Owen, anti newankubadde teyali mukwano gwange naye kyantiisa. Ekirala olwa mukwano gwange Pawulo gwe bagamba nti yali awambiddwa. Neewuunya ani yali amulina era nga ntya olw'ebyo ebiyinza okumutuukako. Nawulira n'obuswavu bw'amaanyi okukwatibwa olw'omusango omunene bwe gutyo mu maaso g'abantu abo bonna. Natuula waggulu ku mmotoka bwe tutyo ne twejjawo. Bantuusiza ku poliisi y'Ekibuye. Bantwala mu kaduukulu nga mulimu abasibe abalala. Nagezaako okuwalira naye nga wa. Bansindiikiriza nga bw'oyinza okusindiikiriza embwa mu kayumba kaayo. Naleekaanira waggulu nga mbasaba okumpuliriza mbannyonnyole naye nga batambula bagenda. Mu kaduukulu mwalimu abasibe abalala nga 7. Bwe baawulira ndeekaana ne baseka. Baatandika okunjerega n'okunjogerera ebigambo ebinyiiza naye nga sibafaako. Nayimirira mu mulyango amaaso ne ngayisa mu katimba, bwe ntyo ne ndeekaanira buli musirikale ayitawo nga bwe sirina musango nti era bannanga bwemage. Tewaali n'omu yampuliriza. Nakimanya nti nina okukkakkana okutuusa lwe bananzijukira. Neesigama ku kisenge ne nzika mpola okutuusa lwe nasitama wansi, emikono ne ngizingira mu kifuba, ne mpunzika omutwe ku maviivi ne nsirikira awo.
Nali sitwalibwangako mu kkomera, kale nalabanga obulamu bwange bukomye. Violet bw'awulira ebyo kwe kumubuuza nti, okakasa wali totwalibwangako mu kkomera? Mwesigwa yeewuunya lwaki ono amubuuza bw'atyo, kyokka n'amukakasa nti yali tatwalibwangayo n'omulundi n'ogumu. Waaliwo omusibe eyambuuza lwaki baali bansibye. Nasooka ne nsirika, kyokka n'alemerako nga n'okuboggola kw'atadde. Namutegeeza nga bwe bannanga obwemage. Bonna baaseka, ye kwe kunziramu nti, olowooza waliwo gwe gusinga? Buli omu ayogera kimu nti tegumusinga. Yakyuka n'atunulawo mu nsonda nga waliwo omusibe gwe nali sinnalaba obwedda. Oyo avunaanwa gwa kusobya ku nkoko. Bw'atuuse wano atugambye kye kimu nti awaayirizibwa. Kye kiseera bannange twogere ku mazima. Lwaki mugizza ate nga mutya okulamulwa? Nawulira obusungu ng'ekisajja kinnemeddeko, kyokka ate nga saagala kwogera nabo. Naddamu ne ntunula eri awaali omuvubuka gwe nalaba atudde mu kasonda. Nalaba nga gwe nnyinza okwesembereza yekka. Neekwetula mpola okutuuka we yali. Yantegeeza nga bye baali bamwogeddeko bwe biri ebikyamu, nti ye yali avunaanibwa kuvuga ng'atamidde n'atomera omuntu. Namubuuza obanga gwe yatomedde yafudde, n'aŋŋamba nedda. Nawulira nga n'okumwegomba mwegomba, anti waakiri ye yali avunaanibwa omusango omutonotono. Ku ssaawa nga 4 bannona ne bantwala okukola sitaatimenti. Bambuuza ebibuuzo biyitirivu, wabula nga buli kimu nkyanukula mu butuufu bwakyo. Bambuuza ebbanga lye nali mmanyidde Pawulo ne Owen, ne bambuuza lwe nasemba okusisinkana buli omu ku bo. Wali ludda wa Owen lwattibwa, era ani asooka okukuwa amawulire g'okuttibwa kwa Owen n'okubuzibwawo kwa Pawulo? Byonna nabyanukuna bulungi, nga ŋŋamba oba osanga kinannyamba okukakasa nti siri mukyamu. Bwe baamaliriza okumbuuza, nali ndowooza bagenda kundeka nzireyo ewange, naye munnange si bwe gwali, banzizaayo mu kaduukulu. Nga ssaawa ziweze nga 6, taata yajja. Namusaba okunneeyimirira mpoze nga nva bweru, naye n'antegeeza nti kyekyali kimuleese. Wabula baamugaana okunneeyimirira nga bantegeeza ng'emisango bwe gyali egy'amaanyi nti nina kuwoleza munda. Banzigya ekibuye ne ntwalibwa e Luzira, eyo gye navanga nga ntwalibwa mu kkooti enfunda eziwera. Oludda lwa gavumenti oluwaabi lwalina abajulizi bangi. Abajulizi abasinga bonna abaaleetebwa nga bakakasanga bwe bandaba nga mpalabanya omuntu gwe bannyonnyola nga Pawulo. Olwatuuka omuwaabi wa gavumenti ng'ayita mujulizi mu kaguli. Omukazi bwe baamubuuza obanga ajjukira bulungi ebyaliwo ng'anyeenya mutwe nga kkonkome. Baamusaba okugenda mu maaso n'okunnyonnyola byonna bye yalaba ne bye yawulira. Omukazi yatandika bw'ati: mba ndi ewange enfumba ekyeggulo, ngenda okuwulira ng'omusinde gw'emmundu. Natya nnyo nga ndowooza nti oba essasi likwasizza omu ku beewange mu nnyumba. Nadduka mu nnyumba okulaba obanga abaana bange bali bulungi. Bwe ntuuka mu nnyumba nga buli omu ali bulungi, ate olwo omutima ne gulyoka gunzira mu nteeko. Mba nkyali ku olwo ate ne nzijukira omwami wange, kubanga ezo ze ssaawa zaddirako okuva ku mulimu. Bwe ndowooza ku ebyo, nadduka buddusi nga nzira oludda awaali wakubiddwa ebyasi. Nalengera omuntu eyali agalamidde wansi, oyo nga ye yali akubiddwa essasi era ng'afudde, ate ne nnengera omulala eyali atwalibwa ng'asikambulwa abantu 2. Omukyala yayongerako nti eyali atwalibwa yali musajja ng'ayambadde essuuti ya kitaka. Aba akyannyonnyola omuwaabi wa gavumenti kwe kumubuuza obanga yasobola okwetegereza abaali basikambula omuntu. Yabategeeza nti omu yali ayambadde empale enzirugavu, ekijaketi n'ekikoofiira ku mutwe, ate nga byonna biddugavu. Omulala yali ayambadde essuuti nga nzirugavu, era oyo ye yagamba nti, onoonsonyiwa Pawulo, naye olina okusooka okubula.
Looya wange yagezaako okubuuza omukazi yali yeesudde ebbanga ki okuva awaali bano aboogera okusobola okuwulira ebyo byonna, naye ne bamulemesa. Baasaba omukazi okwongera ku bye yali ayogera. Omukazi yayongera okugamba nti gwe baali basikambula yalaajananga nti, "Mwesigwa tonzita, mbadde mmanyi ndi mukwano gw'ebbanga lino lyonna, nkwegayiridde nsonyiwa tonzita." Byansobera we nali ntudde, muli ne neebuuza obanga ddala bino omukazi bye yali ayogera byaliyo eri awattirwa omuntu, obanga yali asasudde busasulu okwogera ebyo. Baamubuuza obanga oyo eyali ayambadde essuuti eyali asikambula Pawulo ayinza okuba nga yali nze. Olwo baali bamusongedde we ntudde. Yagamba nti yali teyeekakasa bulungi engeri obudde gye bwali bukutte ate nga yali walako. Bwe baamubuuza obanga tuli mu kigero kye kimu n'omuntu omu oyo, anti olwo nga n'okuyimirizibwa baali bannyimirizza dda, yabategeeza ng'ekipimo bwe tuli mu kimu. Omukazi baamusaba okuva mu kaguli ate ne bayita omusajja naye abeeko by'agitegeeza. Ekkooti yanzirugalira ku olwo kubanga n'ono yammette enziro n'akamala. Okwawukanako n'abajulizi ba bulijjo, abajulizi b'olwo baali bagule, kyokka kye bataamanya nti baali bagenda kukubagana empawa ng'ebibuuka bitalagaanye. Omwami ono emboozi ye yali efaananidde ddala ng'ey'omukyala eyali yaakava mu kaguli. Omusajja yattottola buli kamu omukazi ke yali ayogedde, naye obuzibu bwe bwava nga ye mu kifo ky'erinnya Mwesigwa nga ye akozesa Charles. Kirabika abaabatuma amannya baakozesanga abiri, omukyala n'akwata erya Mwesigwa ate ye omusajja n'akwata erya Charles. Looya wange yayimirira n'ategeeza kkooti ng'obujulizi bwe bwali bukontana era ng'ayagala omulamuzi akitunulemu oba ng'eyawambibwa yakozesanga amannya gombi oba limu mu kwegayirira eyali amuwamba. Omuwaabi wa gavumenti yagezaako okumulemesa okwogera. Omulamuzi n'amusaba okugenda mu maaso n'okutangaaza. Looya wange yannyonnyola bulungi n'aleetera buli muntu n'oyo eyali akkiriza nti nze mutemu okubuusabuusa. Emirundi gyonna esatu gye twali twakatuula mu kkooti, ogwo gwe mulundi gwokka lwe nawulira nga nnyinza okusimattuka okusibwa amayisa bwe mba mponya akalabba. Eyabala akazannyo k'okunsiiga enziro yali akabaze bulungi okuviira ddala mu kifo awattirwa omuntu, kyokka ensobi gye yakola kwe kuleeta obujulizi obw'obulimba mu kkooti. Abajulizi abaasooka baayogeranga bye baalaba era baali bakoze bulungi, anti buli ajja akiragira ddala nti nze mutemu. Naye bano be baapangisa obupangisa baali batandise okutamatama n'okuwuguka okuva ku bye baali babalagidde, abo be baali baagala okutta entegeka. Omulamuzi bw'abuuza omukazi gwe baali bawamba erinnya lye yalaajananga ng'ayogera lya Mwesigwa. Bwe baabuuza omusajja n'agaana okukkiriziganya n'omukyala ng'agamba nti yali alaajana Charles. Omusajja yatuuka n'okusonga olunwe mu mukazi ng'alinga ayagala okumulagira okukyusa agambe Charles. Kale ebyo n'obujulizi obulala obw'ebitundutundu obwaweebwa byaleetera omulamuzi okugamba nti obujulizi tebumala. Bwe bambuuza ku ky'essuuti nabategeeza nti essuuti yali yange naye nali nagyazika mukwano gwange oyo Pawulo. Bambuuza ku paasipooti yange eyasangibwa awattirwa omuntu. Ekyo saalina ngeri ya kukyewozaako okuggyako okugamba nti walabika waaliwo omuntu atanjagaliza eyagitwala okusobola okulowoozesa bannamateeka nti nze nali nkoze ekyo. Looya wange yategeeza kkooti nti tewali muntu ayinza kutegeka kukola kintu kifaanana bwe kityo ate n'asalawo okujja ne paasipoota ye, nti ebyo byonna byali bitegekeddwa abalina ekigendererwa ekitaali kirungi ku muwawaabirwa. Violet yabuuza Mwesigwa nti, "Gw'otegeera ddi nti tulina paasipooti yo?" Mwesigwa yamutegeeza nga bw'abitegeerera mu kkooti nti era kirabika Pawulo ye yagimubbako n'agitwala awattirwa omuntu. Kale akaseera engeri gye kaali nti kaali katono,
saakitegeera nti paasipoota yange sigirina. Mu kkooti oludda oluwaabi lwambuuza obanga paasipooti yange njirina ne mbategeeza nga bwe saagirinaawo nti naye bwe banzikiriza okuddayo eka nsobola okugireeta. Looya w'oludda oluwaabi yasituka n'agamba nti, ssebo omulamuzi, mpozi ng'omuwawaabirwa ayagala kututegeeza nti alina paasipoota 2 kubanga nange nina paasipoota mu mannya ge gombi n'ekifaananyi ekiriko kye kikye eyalondebwa mu kifo wennyini awattirwa omuntu. Vanessa, ndowooza okiraba nti kituufu nze bwe nkugamba nti Pawulo yeekobaana n'abantu abakyamu ne batta Owen ate ne baleka obujulizi obuluma nze. Kaakati ani yandibadde omwegendereza ennyo okujja ewange n'akwata mu bintu byange okuggyayo paasipoota yange nga sitegedde? Tewali mulala ayinza kukola ekyo okuggyako omuntu eyali ammanyi endya n'ensula, ate nga tewali mulala okuggyako Pawulo. Ye muntu yekka eyali ayingira ewange era nkakasa ku olwo lwakima essuuti n'engatto lwe yabba ne paasipoota. Violet yamubuuza nti, tewalinayo muwala yenna gwe waleetanga waka? Tomanya bayinza okumweyambisa nga ye yagibba. Mwesigwa yamukakasa nga bwe yali taganzanga muwala yenna bwe kyakomawo okuva e Bulaaya. Omuwala gwe nasembayo okuganza yali Bungereza era bwe nkizuula nti yali tansaanira awo ensonga we nazikomya. Violet yamubuuza lwaki agamba nti omuwala yali tamugwana. Mwesigwa yaseka kwe kubuuza Violet nti, era oyagala mboozi ndala? Ne Violet yaseka nga bw'amugamba nti bye yamubuuliranga bye byamuleeteranga okugenda mu maaso ng'abuuza ebirala, lwa nsonga yeesanganga ng'asigalidde. Violet yabulira Mwesigwa endowooza ye nti, mu butuufu oyo mukwano gwe yakola kinene okukusuula mu ntatta. Musajja wattu kwe kumuddamu nti, kituufu yalunsuulamu nga sirina ngeri yonna gye nneggyako musango. Abajulizi be naleetanga nga tebalina kyamaanyi kye bannyamba. Naleeta mulirwana wange ayongere okukakasa nti nali waawaka ekiseera ettemu we lyakolerwa, nti era ye yampa n'amawulire. Kyokka tekyannyamba olw'ensonga bwe baageraageranya obudde mwe yantegeereza n'omuntu we yattirwa nga kiraga nti nali nsobola okuba nga nadduse dda okuva awattirwa omuntu n'enkomawo awaka. Ebyembi omuvubuka ono yali takimanyi nti okuviira ddala ku ssaawa nga 12 ez'akawungeezi nalimu mu nnyumba omwo. Natandika okwejjusa lwaki tetwamuyisaamu lukwe ajulire oludda lwange. Omuntu omulala gwe nnyinza okwebaza nti yannyamba yali looya wange. Omukyala ono yakola kyonna ekisoboka okukakasa kkooti nti obujulizi buyinza okuba obujweteke. Newankubadde yali ku mulimu, yalabika okuba ng'ateekamu n'ak'obuntu nga muli akakasiza ddala nti omusango tegunsinga. Omukyala ono yajjangayo nnyo buli nsonga eyinza okuntaasa, okugeza abawaabi baali beesibye nnyo ku ky'okusanga paasipoota yange awattirwa omuntu, wabula yabannyonnyola mu ngeri ematiza nti omuntu yenna bw'ayinza okubeera nga ye yagitwalayo okusobola okunfuula omutemu. Violet yamubuuza amannya g'omukyala naye kwe kumutegeeza nti yenna Mutebi Maria akolera mu Bakimera and Company Advocates. Baasiriikirira okumalira ddala akaseera nga buli omu ku bo aliko ebimulidde obwongo. Mwesigwa yali alowooza ku ngeri gye yasimatukamu ekkomera ate ye Violet ng'alowooza ku kiki ddala Mwesigwa kyali. Buli kiseera ekyayitangawo nga Violet ayongedde okumanya omuvubuka ono ng'ayongera okulowooza nti omuvubuka ono si muntu mukyamu. Kaakati lwaki yatta Owen? Lwaki yawamba eyali mukwano gwe? Oba bamuwaayiriza? Be baani abo? Era lwaki baba bawaayiriza ye? Mwesigwa yakomawo okuvaamu ebyo bye yali alowooza. Yakyuka n'atunuulira Violet. Bw'alaba taliiwo ntegeeza mu birowoozo, kyava amukoonako nga bw'amuyita nti, Vanessa. Violet yamaguka era ng'omuntu abaddeko ne byalowooza. Mwesigwa yamutegeeza nga bwe yali agenda okumusiibula.
munnange nina okusisinkana kitange olwaleero akawungeezi. Namusuubiza okutuuka ku ssaawa 11. Violet naye awo bwe yajjukirira nti alina okugenda okusisinkana Laurent ku ssaawa 11. Wabula nga tannayawukana ne Mwesigwa yajjukira ebigambo bya mwana mulenzi bye yali aseenyezzaako. Yakyuka n'amubuuza nti, Mwesigwa, ate maama wo nga tomumbuuliddeeko? Mwesigwa yali tayinza kutandika mboozi ndala mukadde ako, kwe kwanukula mangu nga n'okwewuunya yeewuunya nti, nakugambako nti olinga munnamawulire oba mbega, mu butuufu obafaanana. Yasigala asekereza. Violet yatulika n'aseka, teyalina kyakwongerako okuggyako okusiibula. Weeraba Mwesigwa, kansuubire tunaddamu okulabagana nate. Mwesigwa yasituka we yali atudde n'abuuza Vanessa ate nga bwe yeewuunya bwe baliddamu okulabagana. Mu bwangu ddala Omukama ajja kutukwatirako. Bw'atyo ne Violet yasituka n'ateeka akasawo ke mu nkwawa n'akyuka agende. Violet ng'atambula agende yeebuuza oba akyusa dde asabe Mwesigwa ennamba y'essimu. Naye nedda tekyetaagisa. Yabirowooza kyokka nga ne Mwesigwa alowooza ekintu kye kimu kya kusaba nnamba ya Violet ey'essimu. Mu butuufu omuwala ono yali amwetaaga kuba ye muntu omulala gwe yali azzeemu okusembeza okuva lwe yali yafiirwa Pawulo nga ow'omukwano. Mwesigwa yasigala atunuulidde Violet okutuusa lwe yabulirayo emabega w'ekizimbe ekyali mu maaso. Oluvannyuma yakakasa ng'osanga akoze ensobi obutasaba muwala ono nnamba ye y'essimu. Ebyembi yali abuliddeyo era wano yagezaako okudduka alabe oba akyayinza okumulaba agimusabe. Aba asimbuka ati n'alyoka akona engatto ku jjinja n'obugere munda ne bwefunya. Yawulira ng'afa obulumi, yagenda abuukabuuka nga bw'awenyera okutuuka emabega w'ekizimbe nnakyala gye yali alaze. Bw'atuukayo yamagaamaga wabula nga talaba ku Violet. Yeebuuza w'abulidde amangu ddala. Violet yali mu mabbali g'ekizimbe ekirala era yamulengera yeetala adda muno adda muli. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirira awo olwakadde. We tujja okusinziira tweyongereyo tumanye biki ebyaddirira. Violet afuna amawulire okuva eri Mwesigwa ku biki ebyaliwo ku butemu. Ki kyalowooza, ki kyazzaako, alina okusisinkana Laurent. Akume atakumira mpeera.